bakasoma bafumu n'abalungi tubaaniriza wano ku Koga Taxi bakafuli mu kutunda amasimu agakashi. Kalulu ne bagenda mu box ne tubwescotinga ne bakuba akalulu abantu ne bavaayo ne bagenda ku Tale Centers. Tale Centers security yaffe mbadde mugiraba ate tuze tutambula namwe. Bwe bavudde mu Tale Centers obululu kati obwaba presidential candidates butuuse wano ku National Tale Center security tukyagiwa. Weewaawo twafunyemu obumulumulu twafunyemu okusoomozebwa abavubuka abamu bakifeesi abadde bagezaako okukuma ebiriro n'okuteekawo embeera embi mu bifo ebimu mu Kampala Metropolitan Area, naye nabo twagezezaako nnyo ne tukolaki ne tutereeza embeera eyo. Nga meseji yaffe gye tugezaako okuwa abantu, please teri kuwabira galalagala na myenge n'akusindika mu kugenda okutandika okulwana n'abasirikale. Ekintu kyettera okugamba abantu ate tebakiwulira abamu, gwe kulwaki oli akutuma yetajja, gwolooza kwaki yetajja, aba amanyi obubi obukirimu. Gwe jangu kwata kandidate omutwale mukuma ebiriro wamu, bw'olaba nga akikoze ng'otegeera nti kyokoze gye kiri. Naye bw'olaba nga atudde mu nju ye, because of course tujja kukwata muntu ali mu nju ye tuleke gwe we tusanze ku bipiira. Kubanga abavubuka bano abamu tubatayiza ogenda okulaba yeesibye ekitambaala ali wali alina n'omuliro buli kimu enku ne tubakwata. Usually bali ababasindika ye kyayagala just bu video bakukute bakukubye emiggo then ye n'atandika okukolerako capital. Abantu baffe babakuba naye gwe kwaki tojja nayo ne bakukubiramu. So yembeera eyo. Then ekisembayo ndooza kyekiri kye mwadde mubuuza ekya amawulire agayitingana nti Bobi Wine nti ennyonyi yazze n'emutwala ne helikopita nti ate musibe. Aga mawulire mafu era temugabirivinga. Naye ate n'ekirala muyambe n'okuyamba ogezaako okusaasaanya ensonga entuufu. Nze mbadde simanyi nti politics weetuuse kati omuntu ayinza okutuula mu sitting room n'asindika message nti muwambe, because Honorable Kyagulanyi Ssentamu ali mu makaage. Family waliwo emikutu mpulira yasindise ng'egamba bamutute, enkya bw'anaafuluma mu nju ye bagenda gamba ki? Naye nga bumanyi ebya Uganda abantu abamu kati tebakyalina nsonyi. Ate n'ekirala abantu nabo tebaagala kubalumiriza. Omuntu bw'ayogera ekintu ng'ekyo kitagana ne bamulumiriza, bagamba ebintu bye wayogera leero nga tulaba kirala. Waliwo era omulala yadagamba nti naye kwaki temukirizaayo bantu uwe. Okay, ekyo nakyo kirala, naye tusooke kino ekyokugamba nti bazze ne bakusitula ne bakutwala si kituufu. Kati ekyo ekikwatagana n'abantu abakkirizibwayo n'abatakkirizibwayo n'engeri gye tudeployinzemu security. Namwe mulina okukkiriza nti tulina okusoomozebwa, kubanga ebiraga ku street biraga nti bano abantu bagezaako okumobilizing okuteekawo embeera. So bwe tuvaayo nga security, especially abantu ab'obulimba nga buno, omuntu ne bwakugamba nti gy'alaga tuyinza kutegeera nti kyagenderayo kyekituufu. So nabo batuteeka mu mbeera gye tugezaako okulaba nti tetuba trustinga. So ye deployments ezo ze mulaba, naye twagala okuwa era kijja okusembyayo, twagala okuwa abantu obukakafu nti ffe omulimu gwaffe ogw'okuba securing nga tetugenda gusuulirira. Wabaawo obuzibu bwonna omuntu yenna agezaako okutaataganya eddembe tujja kuyingirawo. Bw'oba oyina issues ne security, ekyo nakyo kirala. Tugamba tuukirira command, kubanga tewaliiwo nsonga yonna gye tasobola gonjoola. Kubanga naffe tetuyinza kkiriza musirikale waffe kutyoboola ddembe ly'oli atayina kye yeetabyemu nga muvuyo, kubanga awo naffe tuba tukosebwa. Twagala abantu basobole okweyagalira mu
mu gundi yayo nga tebalina buzibu. Mwebale nnyo, mwebale. Is security yaffe mu kalulu kano etambudde at least si bubi, etambudde bulungi. Omulimu gwaffe twakuuma abantu. One, do not be swayed into causing mayhem. Do not be swayed by people who sit back and leave you to enter into streams of fire. Attacking security installations, beating people, burning, putting campfires and flaming tarmac roads, destroying national infrastructure. What is that you are so annoyed of that you cannot resolve without burning that fire? And people will cause that chaos and simply want to walk away. Now, we are not going to allow our country to be subjected to that kind of reckless behavior. Yes. Thank you. Not yet out of the woods, but secondly, the threats are still being issued. You can even see that purported arrest, that false information. You can, if you're an adult, you can equally tell. You can easily tell that the author of such a message wanted to incite violence. So security deploys in accordance with threat estimates. There are attempts which are still very valid in terms of trying to destabilize us. So we shall still be around, and at a time when we feel that there are no threats, we shall withdraw and scale down. Your message to stabilizing chaos around town. You get it? And they think that we can sleep off and they organize from his home, which is not going to happen. The situation in the country. Yeah, the general security situation in the country vis-a-vis elections. One, during the epitome of the casting of votes, the situation went normal. We escorted the materials. We gave security to election officers. We also protected the transportation of those materials back to the tally centers, and we also protected the tally centers. So up to there, things really went well. Now, during the tallying, we still provided sufficient security up to today when you see the results are being read. We've not had serious challenges at the tally centers, and even where we've been encountering them, there has been a good conversation going on, and we have always had a normal situation. Now, where issues arose in respect to public disorder, you may have come across information where some few youths here and there, intoxicated ones moreover, tried to think that they could block roads, cause chaos, burn tires, beat passers-by. Now that one we addressed it. Of course, we had to apply our public order capabilities to ensure that we neutralize those kind of disorder conduct. The other issue which is at hand has been the allegation of that Honorable okay, he's not Bobi Wine, but he's Honorable Kyagulanyi Ssentamu, commonly known as Bobi Wine, that he was arrested. And this information actually, it is alleged, was generated from his home. Now, from his home, they generated information that he had been whisked away to an unknown destination. But he sent the message when he was in his home. So, which is an irony. It speaks to morals, because an adult, when you start telling such petty lies for political expedience, you may have differences with your political opponents, but it's not a paycheck for telling petty lies. And at the end of the day, of course, they always bring it back to security. You may have issues with security, but all opponents who have
issues with security do not behave that way, telling lies. So we want to give you assurances is there. Yes, there are security protocols along his routes, because there are so many security hotspots in this we mapped out, like where we think that your residence place or area of convenience can be used as a springboard to cause unnecessary disturbances. We certainly pick interest as security, and you would certainly see our security posture changing. But on a whole, whatever our actions and deployment do not amount to a siege and a restriction or an utter arrest. It is not an arrest. Yes. And what about abantu kuva awe twakuba kalulu twakwatayo abantu luli nabawa information y'abantu binamu omu nga abasinga baali omanyi ba candidates abamu bagenda ne bahayalinga bakifeesi ne babawa n'ebyenge nti bagende omunywa omwenga akuumira otya akalulu okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 11. Era twayendinga up nga tubakutte because abo baguns era be bakuba n'abantu ku polling stations, so twabakwata. Then of course abamu ne bali bakozinze emivuyo. In total ne tukwatayo nga around 400. Namba endala mbadde sinabakufuna kubanga tuzze tukwata abantu abagezako okuteekawo emivuyo naye mbadde sinabakufuna namba. Yes, kati ng'ebutambala eyo waliwo abantu abataalutonda naye statistics tujja kuba tuzibawa nga tumaze okwetereeza. Mwebale nnyo.